po jako akawuwo bayita n'abagamba mujje tukole ebyekikulu tibiruma katabana nabo ne bagenda ne bagamba bazadde. Luleyiga Bashiri atemera mu gy'obukulu 33 gwe gamyukidde kakiiko k'ekyalo oluvannyuma lw'okwatibwa ng'aludde nga yeekakaatika ku baana b'obulenzi n'abasulika ennenge. Abaana balinga bataano. Ono ng'omulimu gwe gwa busomesa asangiddwa ku LC ya Erisa Kyebando wabula ng'okusinziira ku bakakiiko ono guno si gwe mulundi ogusoose okukwatibwa ku musango gwe gumu. Mami tumanyi mannya ge matuufu kubanga yayita amanya tulina okutandika okuwuliriza tumaze n'omukwata ng'ali musomesa Bright Community abazadde ne beekalakaasa ng'akutte abaana baabwe basiyaga. Ssentebe w'ekitundu kino Nkubi Godfrey agamba nti onazze asomesa ku masomero ag'enjawulo ng'agobwayo oluvannyuma lw'abazadde okwemulugunya ng'ono bwe yeekakaatika ku baana baabwe ab'obulenzi. Yavaayo n'ajja n'asaba omulimu wa Victorious nawo n'agezaho okusiyaga ng'era abamwemibwa wabeera asomba obwana obulinzi okudde mu kino n'abuleeta osiyagemu naye ng'odayirekita tamanyi paka era waliwo omuzadde yajja n'amugamba nti wange omusajja gw'okozesa namusiyazi. Ono abadde yeefuula bulooka w'emirimu n'aleeta abaana b'obulenzi okuva mu byalo ng'abasuubiza emirimu kyokka olubatuusa n'abazza mu bikolwa ebikyamu nga we twogerera n'abamu bali mu malwaliro gye bapookeza. Omwami oyo poliisi neewunya okutonda waliwo musango gwe muddeko nemutadde yeka. Gavumenti tubadde tusaba tuyambe ku bantu ngaabwe ebakwate ebaggalire twagala ne bamusiba emyaka nga 5 ng'ali luzira taddako waabwe kubanga abayonoonya abaana b'abantu bangi abonoonedde future yaabwe abamu babeera batandise n'okubanga basigadde kwepaadinga weepaadinzi. Yeeyiga Bashiri ayogerwako bw'abuuziddwa ategeezezza nga kino bw'akikola mu butamanya nga wandiba waliwo ekisooka okumwambala. Sisobola sikimanyi kubanga ndabirawo nga banga nti omwana akugamba wamukutte naye simanyi sisobola kusimanya nti nongenda mutuntu bamukutte wabula ndabirawo nga banga omwana wamukutte. Nze ndaba bulabi nga baŋŋamba nti no wakutte naye sikikola nti no bannamukutte nganzo simanya. Ono kira ebibuuzo ebimu abyewala n'annyonnyola ebitakwatagana. Kale ebintu ekyo zaali ennaku z'omwezi nga ng'ogwokutaano agera nenva emulago ku ggaali nenzije nekyebambula okulaba bampita ne bampita omuzadde omukazi n'aŋŋamba ati no waliwo omwana wange akomplaining ati no yajjewo n'asulayo n'okolaki n'omukwatirira ng'oyagala mukozesa ng'omukazi neŋŋamba nedda tuufu si kituufu kati nagenda okulagamba ati waliwo n'omulala era gwewakikozesa ekyo ekyokwegatta naye era kamuyita era namu ne bamuyita nange nenkolaki neŋŋamba nedda mubutuufu bana mbamanyi naye sikikolangako naye nga obamanya mbamanyi bamaze ebbanga nga nkolaki mbalaba newaabwe nga. Abatuuze basabye ab'obuyinza okukwasisa ono n'omukono ogw'ekyuma olw'abaana b'abantu batuusizzaako obuvune nga kati basiiba mu pampa n'abamu batandise okuvunda. Buroka w'emirimu ye bw'agamba akati abavubuka agenda n'abalimbalimba bambi ng'alina emirimu egyalina kati olubasembeze wuwe n'abagamba mujje wange bosi gy'agenda okusanga kati bwe butuuka olw'eggulo n'akugamba munaayete obudde buzibye weebake bosi tunaamulaba enkeera kati bwe butuuka ekiro n'akufunza okiwulira kati n'abagamba mukuume ekyama kati omuyero yagamba sesigenda kukuuma ekyama kubanga saagalira ddala munange wamusiyaga abadde bubi so formation bwato bwabalimbalimba. Kati ekintu ekyo tukivumirira nnyo ngaffe abazadde abazaala abaana kituyisiza bubi nnyo kubanga kyakoze Mukama ayagala amusasulemu ekyo kyennyini ekisinga obubi kyaliwa mu nsi eno tutwala mu geyeeni. Stephen Tumusiime
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Mbadde mangaye tuofuna omukwe pastor agenda ku church n'akusabira nekino ebyo byonna nebibanga tebikuliiko wadde oba bijja tobitegeera bikuvaako obyagala tobyagala saagala kakasa saagala bintuukeko